It is the final channels and alongside SPV Graphics and of course AFCloud app ya feo jengama jiteke kobengo funa update sezenja wolo. Senior Presidential Advisor Catherine Kusasira avuddeyo leero naye n'ayita olukuŋŋaana lw'obannamawulire wayogeredde ku nsonga ez'enjawulo. Eno gavumenti tayinza kuddira nti egenda kugaba emmere Uganda yonna. Wabula bwesobodde okutuuka. Eno COVID tanyigiriza Kampala yokka. Anyigiriza buli muntu yenna mu Uganda. Neto suubya ati buli muntu agenda kuvaayo bamuwe emmere. Tugende tukuba busepiki batuwe emmere. Omuntu ebadde agenda n'akola ebibi byandibadde. Naye ng'ensonga ezibadde enkulu zibadde ssatu. Esooka yeemulugunya olw'ekikolwa abakuumaddembe kye bayisaamu Presidential Advisor munnemu ku nsonga za ghetto Buchaman. Ale ebintu nange byenneewuunya. Bw'oba walaba vidiyo eyo nga bakuba Buchaman, alina n'omukisa okubanga yali mu Uganda. Alina n'omukisa okubanga yali mu Uganda n'ataba mu America senga kati tuli ku Black Lives Matter. Kubanga Buchaman kye yakola yajja n'abavubuka abakutte emigo abakoze eki okulwanyisa poliisi bali bakutte mundu mumuze n'emigo babagoba mu ntobazi. Kale simanyi naye nga poliisi kyonna kye yali ekola ndowooza poliisi yali mu mateeka matuufu ogoba abantu mu ntobazi, weraza amaanyi agakozesebwa gayinza okuba gaali mangi kubanga ate tulabye abagagga abazimbidde ddala mu nnyanja nga bo tewali abakwatako. Naye nga Uganda gye tulimu olwaleero ojja kusanga nga omunafu Eva ajja kuba asomoozebwa okusinga ate omugagga. Kati abantu abo abali mu ghetto Yesu wadde baba wa advisor Buchaman erangirira okubeera president wa ghetto, naye beerabira ekintu kimu nti olina kusooka kuba w'amaanyi okuwulirwako. Bebo Bobi Wine byabagamba mwebereremu. Kati omunaku bajja kusengula mu ntobazi. Siwagira abantu babeera mu ntobazi, naye soko manye kye kyabatwala mu ntobazi kuba poloti gye ziri nnyingi. Naye omuntu watuukira okugamba kangende mu ntobazi. Gwatamanyi ntobazi oba ghetto, nze njimanyi. Toyi yo eba yakalina. Toyi eba yakalina. Ennyumba eba ku ttaka naye toyi eba yakalina. Kuba tosobola kusimba toyi mu ntobazi, amazzi gajjula n'obanga ataasimye oluzzi. Kati kye bakola toyi bagizimba kuva ku ttaka kudda mu bbanga. Toyi yeba yakalina. Akanya kaba katono nnyo. Toyi eba ekulukuta. Enkuba lwetonye ekiro teweebaka. Beba bantu nno betwogerako. Enkuba lwetonye ekiro teweebaka kuba amazzi gamanyi okuyingira mu nnyumba buli kimu ne kitengejja. Era wogenda mu nnyumba ezibadde nga ziri mu ghetto, nina bakyali banga bali mu ghetto, ojja kusanga nga ebintu ebibeera mu ghetto biba byanjawulo. Emmeeza eba mpanvu nnyo ebeera waggulu bagiteekako amagulu mawanvu. Tebaayo bino bisofa, butebe bwa plastic. Ebitanda era nabyo biba n'amagulu mawanvu. So that oba weebase enkuba n'etonnya amazzi galina we gajja okutuuka ku level gagende nga tokoseddwa nnyo. Yeye embeera y'abana Uganda ababeera mu ghetto mwe bawangaalira. Kati Buchaman poliisi yamuyisa bubi. Kaze Kusasira ono avuddeyo era n'avuluga ekintu kya nno nedda.
yaise mama boda teri agenda babereramu abatuuze teri agenda babereramu Kya kisiru nnyo temuli makulu omuntu yandibadde agenda n'akola n'ava mu kuba esepiki. Nsuubira bagamba esepiki zikubwe ku ssaawa 8 so omuntu aba yakedde okukola ssaawa 8 ne zimusanga n'akuba ekikebe oba essowaani oba esepiki sisuubira nti bakimulemesezza okukola. Naye kaba kabonero akalaga nti emmere tetuuse. Wabula lwaki nkoze vidiyo eno agambye tosuubira gavumenti kubanga ejja kuwa buli munnayuganda emmere. Era tetunnasaba gavumenti kuwa buli munnayuganda. Tugamba gavumenti awa abantu abateesobola. Nze sisobola kulya mmere ya gavumenti. Kuba lisiti ez'emmere nzirina. Ebyannema birala oba ebikyannemye birala si mmere. Mmere nsobola ogyegulira. Gavumenti webeegabayo amayumba yandimpaddeyo akayumba. Si kayumba kuba n'akayumba nsobola naye waliwo ennyumba gy'otinagambye no gavumenti yeezo jimpa. Naye engeri gyembeera nga munaye siri wa mukisa nga abantu bano abamu. Kaze kusaasira oyo aduulira Abannayuganda. Bwe bagamba nti bagaddewo ebivulu by'abayimbi, y'omu yasooka okusaba gavumenti emudduukirire. Simanyi lwaki ye alowooza mbuno ye gavumenti erina omudduukirira. Ofiisi mwali sisuubira nti alina obuyigirize bwayo. Bannayuganda bangi abasomye abatalina mirimu. Kati ono advisor ku ki? Ku kugeza obubina? Advisor engeri gy'oyinza okugezaamu akabina n'okola figa. Kasirye Gwanga yagiyitaaga ya kikere. Bami Kasirye Gwanga w'omula mirembe. Advisor ku ki? Kukuba ndongo ya bandi. Kale manye omukyalo ono alina kakampuni k'ebizigo. Obula ebizigo ebyo simanyi nayo babiyita baba byesiiga na batya. Abeesiga ebizigo ebyo mubimbuulira erinnya lyalyo. Ekyo nno kintu kirungi kale kye yakola nti okusiigeyo okukola ebizigo factory esobola okuba ku bantu emirimu. Naye ojja kwesanga nga be bano abantu abasinza okufuna mu gavumenti, omudidi mu gavumenti, ng'abantu bangi balina idea, abakazi abali mu butale eyo, abakazi abali eyo, abaana abavuga boda. Simanyi waliyo famire etalina muvuzi wa boda mu lunyiriri lwayo. Nze mulina. Naye juzi nagendako mu kyalo ne mbuuza kojja kiki ekigenda maaso kati. Nangamba ebintu bizibu nnyo okutambuza emigugu. Kyandibadde kye kisinga. Naye emigugu giweebwa muntu gwe bamanyi. Kati tosuubira nti nno mu kitundu mwobeera mwenna babamanyi kuba mwenna muli ba boda nti ogenda vugira buli muntu omugugu. Naye ate okusaabaza abantu osaabaza buli omu. Yesu waliwo embeera y'ekirwadde. Naye ababoda bagamba batwala omuntu omu. Kwegamba obulamu buzibu nnyo. Kati oyo wa boda yesimanyi omugaana kuba kasepiki. N'abakyali banga abasaaluuni zo zaggalawo. Abantu ebirevu balina, enviiri balina, naye saaluuni abantu bazigendamu mu bubbo okuba akasimu. Alo y'olinzije ne bakoggalira munda. Omutima ne gukuba nga bakusala enviiri sikulwa nga oliisa ate bagwako nga muli mu saaluuni.
olwaliro mwalabye ab'ennansano be bakwatidde mu sauna be bakwatidde mu loogi annaye obulamu buzibu naye omukulembeze anaatera okwogera katulabe ebintu bikyukako. Omuntu yali akolera mu kibuga bw'obanga takisi wagirinnyanga okuva eyo ewaffe Mukono okujja e Kampala, takisi n'ogirinnyanga luli wagirinnyiranga 3,000 kati takisi eba ya 600 okuva e Mukono paka Kampala, oluusi 500 musobole okumalayo amafuta. Kati simanyi mu kibuga oba okima mmeka, naye Abannayuganda bagumidde embeera eyo yonna, nsuubira nti tebandibadde nga babaduulira buduulizi. It is the final channel. Simanyi kyolowooza ku ndowooza ya presidential advisor. Omukyalo nno yali mukwano gwange, naye endaba y'ebintu olumu eneewuunyisa. Simanyi bakwano bange bangi nnyo, tetukyalaba bintu ndaba yeemu. Simanyi lwaki, naye ebintu byakyukira ddala nti kati oba okweyagaliza kususse, kuyite kweyagaliza oba nkulaakulana, simanyi gwe bw'okiyita. It is the final channel, Zanel alongside SPV Graphics and of course AFCloud. App eyo gye ngamba nti giteeke ku simu obe ng'ofuna notification buli wetuteekayo ekintu ku final channel wano. AFCloud eyo eriko ebintu bingi, eriko programs nyingi, so oba otadde app eyo ku simu ojja funa a variety of information. It is the final channel, Zanel alongside SPV Graphics. We out.